ate mu lupapula lwa Daily Monitor olufulumye olunaku lwa leero olundi mu ttaano mu kaseera kano luleese wano amawulire masufu obulungi omuli wano abakulu mu kitongole kya ISO kaakati olowooza abawerera ddala 8 ababadde bakola omulimu ogw'obukessi ate tebakwatiddwa ku nkoona ensonga ebagobezza eri mu lupapula luno olwa Daily Monitor ate ne bakwongerawo ekiri mu kibuga nga bannaye zi arcade nga tezinnaba kuggulibwawo ezimu oluvannyuma lw'okuba nti ezimu zaalambuliddwa ne kizuulwa nti zirina ebisaanyizo ebizikirizisa okuba nga ziggulibwawo kaakati abasuubuzi bakedde kuteekayo maali yaabwe mu kibuga Kampala omu ku omu tewali social distance tewali byakweteekako masiki ku mumwa ate n'okunaba mu ngalo mukana akavuyo tebisobola kubanga webiri kaakati bakuletedde embeera yonna nga bweri mu kibuga Kampala mu lupapula luno olwa Daily Monitor ne bakwongerawo wano nti lwaki federo mu Buganda ekyaganya okubanga etuusibwayo bikyali bizibu kaakati ensonga mu lupapula luno olwa Daily Monitor ate ne bakwongerawo nti abasiibuddwa nti bawonye ekirwadde kya COVID-19 bagenze okuddamu okubeekebejja ng'ate bakirina ensonga ziri mu lupapula luno basattidde wano ne bakwongerawo nti bannasayansi mu ssettendekero Makerere kaakati bali mu kafubo okulaba nga banoonya ebijjanjaba ekirwadde kya COVID-19 baba famire y'omwana eyakubibwa bomu nemukutulako omukono n'okumuyuzaayiza olubuto kaakati bagambye nti beetaaga obwenkanya awatali ekyo bagenda kukolawo akatiisa ne bakwongerawo wano Jeno Mugisha Muntu ne bannakibiina kye kaakati bagambye bo kiikafuuwa okugoberera ebiragiro by'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu nkola eya scientific kulonda egambibwa okuba nti yerina okugobererwa n'okunoonya akalulu abasawo mu ddwaliro Mulago bagambye nti kati bagyewo omuggalo kubanga ebisinga byonna birabika nga biterezeddwa bulungi nnyo kaakati abasawo mu ddwaliro Mulago baba n'ensonga zaabwe kwe basinzidde okubanga boogera bwe batyo bazikuwandiikidde mu lupapula luno ate ne bakwongerawo nti abajaasi ba LDU bonna bayitiddwa okuzzibwa mu magye batendekebwe bulungi nnyo n'obukodyo bwonna bwe babadde tebannaba kufuna bazziddwayo kati bakuletedde buli kimu nga bwe kiri mu kiseera kino kaakati ensonga zonna ezisinga ku ezo ziri mu lupapula luno olwa Daily Monitor weefunire kopiyo naawe omanye nga bwe biwandiikiddwa olunaku luno olw'okusuna ng'ennaku z'omwezi 16 okyali nange Omukoki Ronald Senvuma ate kankuwe ku bifulumidde mu lupapula lwa Bukedde ebimu ku ebyo naawe ebisingawo ofune kopiyo omanye ensonga zonna nga bwe ziwandiikiddwa Bukedde akulembeza wano amawulire mangi nnyo nti President Museveni alaze amaanyi g'akasirye eggwanga mu lutalo olwabaleeta mu buyinza kaakati ate wano bakuleteddewo ekyaviiriddeko abawagizi bannabira okulwanagana n'abalukwago eri ku FDC ensonga zonna zizino kaakati beeyuzizza ebitogi biri mu lupapula luno olwa Bukedde bakuleteddewo Munnayuganda omulala eyafudde ekirwadde kya coronavirus eri mu South Africa atolooza tractor size ezikoze ku by'okumuziika basimye ekinnya nga basimisa tractor ne bamusuulayo ng'abasuulayo biri mu lupapula luno ebisinga ku byange kaakati bakwongedde wano nti empologoma eragidde ebika buli kika bikole ssente ezinasobola okubeezaawo oba okuyimirizaawo emirimu egy'enjawulo ate omubaka wa paalamenti azuuliddwa ng'alina ekirwadde kya coronavirus n'atwalibwa e Mulago paalamenti yonna ababaka n'abakozi mu yo baakukeberebwa kaakati ono omubaka amannya gasirikiddwa mbu naye y'omu ku babaka abakyala abakiikirira ezimu ku disitulikiti eziri eri mu bugwanjuba bwa Uganda kaakati ensonga zonna ojaggula kopi eno omanye bwe ziwandiikiddwa olunaku lwa leero Bukedde akwongeddemu akeedi olukala lwazo ezitannaba kutuusa bisaanyizo zo zikyali nzigale era bagenda kubanga baziggalira ddala kaakati bakuletedde ebintu byonna ne bakwongerawo wano nti muzzeewo ekkomo ku myaka ani atabuse mabirizi bwino we yenna gwawandiise ali mu lupapula luno olwa Bukedde ate bakuletedde nti aba LDU abakuba ssentebe baabano bavunaaniddwa kuliko Odeke Okero Angria bonna mu kooti y'amagye eri ewakiso gye babavunaanidde emisango gino Eyayimba Toka Kwabalabala atayabulidde FDC ewa Besigye kaakati agenze wa Bobi Wine bamukuletedde wano musajja mukulu Adamu Mulwana
nga asaze eddiiro ate bakongeddewo wano omulimo nga bwe gutambula kasoobo mu kuzimba paaka enkadde. Kaakati abagulambudde bagambye nti wasaana wabeewo ekikolebwa, kyokka yinginiya bagambye nti ekibalemesezza yenkuba okubanga etonnya kaakati ensulo ne zibanga zifubutula amazzi wansi. Byonna biri mu lupapula luno olwabukedde afulumya olunaku lwaleero. Ate wano bakongeddewo nti kati abantu abawerera ddala 104 be baakajjanjabwa ne bawona coronavirus kwabo 143 abaakazuulwamu ekirwadde kino. Bakongeddewo ensonga zonna nga bwe ziri, n'ab'empigi basula bakukunadde nga lumonde mu kikata tebakyebakatula okutuuka bulungi nnyo nti abantu abagulidde erinnya mu kubanga baziikula entaana z'abagenzi kaakati ku kyalo Bugabo mu muluka gw'Ekyanja mu gombola y'e Kamengo eri mu disitulikiti y'Empigi be basulanga emitima gibeewanise. Wano bakubidde omusajja ng'asitamye ku malaalo ga muganda we eyaziikuddwa olwo abamuziikudde nga bakuulise n'akawanga ke n'ebintu ebirala bye babadde beetaaga. Biri mu lupapula luno olwabukedde afulumya olunaku lwaleero. Ebisinga ku byange weefunire kopiyo emu ku zino oba zonna omanye ensonga nga bwe ziwandiikiddwa. Omukooki Ronald Senvuma nze mbaddewo kubanga nkuyitiramu ku bimu ku bifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya.